Leero akakiiko ka palamenti Kasengejja n'okuyisa ababeera baweereddwa omukulembeze w'eggwanga ebifo kafundikidde okusunsula abaalondebwa ku bwa minisita. Mu basunsuddwa olunaku olwaleero kubaddeko Amosi Lugolobe, Jesse Muyingo omubeezi w'ebyenjigiriza ebyawaggulu, Justin Namiro omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu, ng'era bano balaze nga bwe bagenda okulwanyisa obuli bw'enguzi mu minisitule zaabwe. Oyo atagenze ali mu bunyonyi, agoba bunyonyi, akola ki? Oyo omwana yalemesezza n'omuzadde we yalemesezza ebyenjigiriza. Otherwise nze bali mbagambye nti ndi committed. I'm still very committed to ensure that every child of school going age is enabled to go to school, study, complete for the unity of the country, for the development of our country. Our motto and our vision is entirely quality education and sports for all. So in as far as the sports subsector is concerned, what is awaiting me is, as of now, is the AFCON 2027. I want to confirm to the country that we are on course in as far as that project of us hosting AFCON 2027 is concerned. Tibalina ba minisita abatatya kwogera ku nguzi. Kati baavuddeyo bangi batubuulidde ebintu bingi ebikankana ebinene naye tumanyi nti ku kisa kya Katonda ne goodwill y'abo bonna aba mwoyo gwa ggwanga abaagala okulaba nti eggwanga litambula mu bwesimbu tujja kusobola okunogera ekize ky'okulya enguzi oba ky'okulya ssente z'omwe w'omusolo eddagala. Minisita Pasis Namuganza naye asunsuddwa leero era ng'alaze nga bw'agenda okuzimba ennyumba z'abakungu ba gavumenti. Aba palamenti nti kubanga tubeera wano ne tuteekateekera eggwanga buli sekita ne bagiteematemera ensimbi. Mbasabye tuzimbe amayumba agasulwamu tulabe nti tuorganizinga eggwanga okulaba nti tuli amayumba gazimbibwa ku mutindo ate nga galina plan okulaba tuzimba amayumba aga gavumenti bogere ku mayumba agasookerwako agavaawo edda ng'ennyumba erina okubeera nga ye speaker wa parliament akubiriza olukiiko olukulu olw'eggwanga ne depute we era n'ennyumba eya Sabalamuzi kubanga wadde weeri naye ennyumba eyo kati tekyali ku muti. Mu balala abasunsuddwa omuli Aisha Sekindi ow'ensonga z'amazzi, Lakisa Mase ow'ebyabavubuka n'abaana, saako David Bahati ng'ono minisita omubeezi ow'ensonga z'ebyobusuubuzi, saako ne Dr. Lawrence Muganga. We echoed the issues that the young people are facing. Majorly the unemployment, it's still a rising issue in our country, and their concerns were really more around that and how best as a country we can work together to ensure that we liberate our people and eradicate poverty. Back to continue the work of industrializing the country. We are very grateful to God for this opportunity. We thank so much His Excellency the President for giving us an opportunity to make a contribution on industrializing the country. We will continue to ensure that we add value to our raw material. Okuddamu okuweereza bannayuganda era nsuubiza nti nange sijja kumuyiwa kubanga eriyo directives ze tubadde tulese mu kkubo nga tezinaba kutuuka naddala nga ey'okutuusa amazzi at least oluzzi ku buli kyalo naye ng'ate era ayongeddeko ayagala amazzi gatuuke mu compound z'abantu. So ate ku mulundi guno neebaza nti ne bajeti yaffe at least ku luno yalinyeemuko katono kubanga tubadde tukozesa 225 Amina nga ndi Minister wa Finance in charge of privatization and investment. Bitambudde bulungi bakubuuza ebibuuzo ku biki byogenda okukolera abantu era nga bannayuganda abafaayo komite eriko abantu abafaayo okulaba nti abantu abagenda mu bifo bino ddala batuukiridde bagwanidde okubeera mu bifo bino. So babadde just okujjawo okweraliikirira kwabwe ne bakubuuza n'obaddamu. So mbalese basanyufu nti omulimu nja kukola gw'amaanyi. Follow the law.
And if you follow the law, everything will become okay. And nobody will feel that their rights have been really offended. So just follow the law. The law was made for us, and we have to follow it to ensure that people's safety and feeling a sense of really being taken care of and being Ugandans, that their rights are really observed. Amyuka Speaker wa Parliament Thomas Tayebwa alazenga wa Minister awamu nga we bali 83 bwe bakakasizzaako 81 oluvannyuma lw'omu gw'atayatuukiriza mannya okulemera mu Kasengejja. Gwaffe tugumaze ku bantu 82 twansoseddemu 8 ne tubakiriza ne tusanga nga bari fit oba bayitamu ne tubayisaamu. Then omu twasanzeemu obuzibu naye nga si byakwogera amanya wano. Ensonga zaffe tugenda kuziteeka mu kiwandiiko kyaffe kyetugenda kuwa omukulembeze w'eggwanga ng'etteeka gye lyogera. Then omulala yatusabye nti tumuweemu akade agenda kujja asinkane naffe. So ekyo twakimaze bulungi. Tayebwa era ayogedde ku nsonga z'abaalondeddwa nga bwe balina obutuuze obw'enjawulo era n'agamba nti obutuuze bw'ewalala baabusazizzaamu nga kati bannayuganda abajjuvu. Then nga tulinamu n'omulala omu nga ali w'amawanga 3. So byonna twabitunuddemu naye twabadde basanyufu kulaba nti abantu bano bagenze mu maaso ne basazzamu citizenship yaabwe y'amawanga gali amalala ne basigaza eya Uganda. Ekyo kyalaze nti bano abantu baagala nnyo eggwanga lyabwe. Ate even baatulaze nti byonna bye babadde nga bakola mu mawanga ago ag'ebweru babadde babikomyawo mu Uganda. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi ayogedde ku nsonga ya Minisita omulonde w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni atalabiseeko n'agamba nti ono bamulinze essaawa yonna. Neera tekunnagwa kubanga tulina omu ku baalondebwa eyalondebwa okufuuka Minister wa Education Honorable Janet Kataha Museveni tazze. Tubuuziza kiki ekibaddewo. Speaker agambye akyali ntaaki ne ofiisi ye okutegeera ddiro kinaasoboka kubanga kikulu buli omu alondeddwa okusunsulwa. Tumubuuza ebibuuzo naddala kati ababadde mu dockets ezimu obadde ogitambuza otya, ffe tulina okwemulugunya ku kino ne ku kino naki. Ebibuuzo generally ng'omuntu tannakubibwako kalulu, so tulindiridde. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulu lino Crack TV amalindirire. Kale katusooka tufune ekigambo mu bigambo n'omulabirizi Dr. David